Omusajja yeno n'omwana wange nga bakokebera munda n'abaana ogirengera. Kati nga bagamba guno omulundi ku Sande ogw'ekiro ogusembayo omwana okwerwanako. Yagaana omukwata omwana n'alwana. Hajji ngoya talina mukazi omuoba babiri ekiba kikwagaza ebbujja erino kiki ddala. Nenga gwe musajja gwe newabanga omwana ono sigwa muzaalira ddala nenga wasobola okulaba obwerere bwa nnyina ofuna otyo obwagaza okudda ku mwana ddala nnyo mukazi ogwazaala oba gwozaala toyinaamu kafansonyi. Waliwo ebyokubuuza bingi era ebyokweddamu ddala riyali omusajja ayinza okuyingira mu kisenge nga mulimu n'abaana abalala n'akozesa ono nga nabali mwebali. Kibuuzo kisoboka bali ne batabeerako kye bakola. Kati bano abasajja bafuuse kirala tetukyasobola kwesigisa abasajja baana baffe. Buli wobeera mwana wako beere wano. Beera n'omwana wo. Beera n'omwana wo bano abantu bafuuse ekirala. Walukaga we yatuyimbira tulepuke. Lazima nga hiti ekuba Uganda yonna nga buli we bamutimba ayira okugendawo ng'abawala beka be babeetega. Ne bakadonga mbabeetega. Kakati mbadde nnina gwe njumizira nga bwe kiri. Waliwo abantu baabwe abasookawo. Omukulu agenda sulawa. Agenda sula nani? Agenda anywa omwenge gwe kuli ku kyalo. Anywa nnyo kannayiro kwe kali. Bawala akyabalungi abali ku kyalo baserebu be muyina abagenda omusanyusa. Bwe kiri. Era omukulu agenda okujja nga waliwo. Kyovudde olaba abayimbi abo ebiseera ebisinga bonna. Buli kyalo gye yagendangako yazaalangako omwana. Naye tebamanyanga nga bazadde enewe kubanga omuzannyo gwa lunaku lumu. Baba nonyanga munoonya olumu abakyala n'agasinda gye mujja kati ntandikirawo olumu ngato amwambaseko lunaku lumu ate naye takakasa oba lulwe yankyajja kulaba lujja kati bwe bityo nenga bazaala nnyo. Walukaga akugambye bali kubyakebera baana bamuleetera ng'alina abaana 6 bagenda bakebera nga kuliko 2 kyokka te mwannyina agamba ye abadde amanyi abaana 8 ate waliwo ne mwannyina omulala amanyi 3 ababeera e Kampala. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Oyagala kuzimba nju oli munaayira oba oyagala kukuba pulaani ya nju gy'ogenda okuzimba tukiri aba Regico Construction Company Uganda Limited ekyebando emabega wa Kamwesi bakuyambe bakogo mu kukuba pulaani ez'amayumba n'okuzimba naddala enju eza box ziri ku mulembe n'okutereza ezakyama n'ezitonya bakutambuliza amazzi mu nju plumbing amasannyalaze wiring n'ebikwata ku buzimbi njolo batukire tojja kwejjusa bakubire ku simu zaabwe zibaako buli kadde 070-232-749 oba 0709-587-177 beba Regico Construction Company Uganda Limited ekyebando emabika wa Kamwezi Shopping Mall. Kale nze lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna mugamba mutya mwebali kubanga mugobera programu zaffe ez'enjawulo. Ndi ne Senga Maggie nga bulijjo tujja ne twogera ku mboozi nga bwe ziba ziyimiridde. Mu video eno tugenda tunulira emboozi 3. Kuliko emboozi ya Walukaga once again weeri nnyo mu Bukedde. Mu kyo bagamba nti kaakati ne mwannyina yayongedde ku bwino. Abaana abetwale tugamba 6 bali abaana 8 tugenda kubanga tutuuka waawo. Tulinawo emboozi y'omuvubuka eyazze ku bujje. Nategeddeko nti ekifaananyi si kya mwana we si kya mwana wa ssenga we oba wa luganda lwe naye ekifaananyi yafunye kya mwana w'omuntu n'akikomerera ebigambo nga we yabyogedde ntasobola okukwata omwana. Mu kyo tuyinawo omusajja mukulu Semaka agambibwa okuba nti naye abadde adda ku mwana wa mukyala we akabasanya omwana mujja na nnyina neyo naye emboozi weeri. Kale ze tugenda okubanga tutunuulira we tunaaviira wano mumanyi ogenda kubanga olina kyofunyeemu si just kunyumira bunyumizi bigambo nga ebiba bitambudde. Senga Maggie ogamba otya leero? Bannange ndi bulungi olujja muli mutya mwebale tulaba mwenna abasijja musinzira yonna ku Kafton mugende maaso nga musubscribinga musharinga mucommentinga ebirungi oba ebibi mugende maaso.
mwebale nnyo kutulaba kale webale kwefaako kankangu yaako nze nagamba omukyala abeera kimuli olina osigala ng'olabika bulungi ekimuli bwe kirabika obulungi ki attracting enjuki kati omukyala olina okwekuumira ku mulembe tekitegeeza mbu bw'okula olina buteefaako sigala ng'olabika bulungi weefeeko era abakyala beerabirire era nze omuntu wange mukwano gwange buli ssaawa aba tulina obatambuliza ku bunkenke ngagamba naye bannange leero onookomawo leero bannange ye bakyala bannange mulembe gwakwetega gobotekega tonalina akayimba kanzanyira bakayita kamasu abasajja kamasu oyina okubeera buli ssaawa ng'otegako ekintu kakwata ekintu bw'oba onoosigala mubiri eri bakutwala abaana nga beekola bintu saawa we tuli mukyala mufumbo nno Senga Maggie gwe tuli naye era obufumbo abukutte bulungi bawinamu n'abaana bakuze kakati tusooke tujjewo omuvubuka ono ye tuleme mumalirako budde omuvubuka eyakwatiddwa nalabye minisita Balamu yamusisinkanye yamusisinkanye omuvubuka kavidiyo ke nakakalaba kati nga atadde omwana wabbali omuto ng'ebigambo byakomerera bizito nnyo ebyokulaga nti asobola omumuwakwata nakola byonna byasobola okukola kati bannange kambabulira abatulaba ku Kafton abantu baagala content mwagala ebintu bingi naye mubeeremu n'okufumiitiriza abantu bangi bakozesa ebintu nga si biruufu oba biragalagala naye gwe omuntu ng'olina amagezi omwana omuto otandika otyo muteekako ebigambo ebyo ebiyitirivu ebinene wekikoledde omwana wa munno abo abantu nno be bakwata n'abaana mu real sense be babeera nabo kubanga kakati gwe ofuna otya interest eri omwana omuto oyo otandika okwogera mbu nsobola okumukwata nsobola okumutta ebigambo bwe biti ebinene ddala omwana ebbujje eriri innocent obusungu obujjawa ku mwana ng'oyo tugambe biragalagala atalina Waluganda ro tugambe biragalagala tugambe abantu banoonyeza nnyo ku trendinga ne bakola ebintu ebyekisiro naye munnange nkutegeeza gwe newankubadde oyagala ebintu ebikwongerayo kola ebintu nga tebimenya mateeka kubanga kakati ono agenze mu kkomera bagenze kumuvunaana olw'ebintu ebyekisiro ng'ebyo abantu babeera ndabyeko ka video oba full figure yasoose okuvaayo ye yamukutte kati Balamu mu luvannyuma n'agendayo yes era full figure bambi nga presidential advisor bakoze kinene nnyo bannange emitimbagano gino twegendereza ebintu byetukolerako ne byetwogera bw'oyinza olowooza gwe wekka kirabye naye abantu bangi abakiraba era bangi nnyo bekikosa kakati psychologically maama w'omwana ono olowooza afuna atya ekintu nekituuka just in case kigende wala kituuse ku mwana wasooka kulowooza nti gwe eyayogera ebigambo bagamba abaganda kamwa kabi wagamba omwana ojja mutta ojja murepinga lwaki really otuuka ku seeryo ku mwana ebbujje atayogera atakola ki ddala oba otegeera bulungi biragalalagala kwagala ku trendinga ng'ate ogwa mu ntata ate ze kisinga okunewunyisa ate bwe babaleeta mu mateeka baba bategeera abeera so innocent nagamba mu nsonyiwe neetonda nenkola bwe nti kati weetonda lwaki okola ebintu ebyo tosooka kufumiitiriza n'ogamba bannange kyengenda okukola kigenda kukosa mwana oli muzadde kubanga omwana oyo alina future social media etereka ebintu ebyo era omwana oyo ali kulalira batya ebintu ng'ebyo oba gwe abaana b'olizaala oba taata wankula ki era nebaza nnyo buli eyateese ettofaali mukulabika nga munoonya omuntu oyo abantu abo tebeetaaga kubeera mu society nkubuulira kubanga gwe oyinza obutakyagala naye nga bw'aba nga akikoze wooli gwe noweesuulirayo gwanagamba nogansiwo naye tomanyi enkya bw'akikola owuwo so full figure tumuwe bimuli bye yes yakoze ekintu kinene nnyo era tumwebaza na bonna abateese ettofaali mu kukwata omusajja oyo era kibeere warning eri abantu bonna abakozesa emitimbagano si kirungi n'omulundi n'ogumu abaana bano bamayina ffe betusoma amabululire lujjo kimanyi abaana bano tubabikka tetubaleeta mu lujjudde tulina bye tuba protectinga lwaki bayina obulamu obugenda mu maaso obujja mu maaso future yensonga lwaki tuba protectinga naye kakati gwe nojjayo omwana wa munno n'omuteekako ebigambo ng'ebyo in case ekintu ekyo kimutuuseko omwana afudde first suspect yani era otegeera bulungi omwana gw'otamanyi gwe talinaako ki okwegomba okwebaka n'oyo omwana naye nga tukyayogera ku kyokutegeera ye muntu y'omu nti alina live gye yaliko nga beegatta n'omuwala n'omukyala ku TikTok n'omuwala
oba omukyala kyeka kyanjawulo mu kiba kizitowa anti kwe nkugamba amagezi g'omuntu ng'omuntu bw'otuukira okujjamu empale nodda ku live n'otulaga ng'obwesa empiki otegeera bulungi kyokka nga ate amateeka ga Uganda gayina amateeka galuŋŋamya ku bintu ebyo obwereere ebintu ebyesitaze ebyo eby'omu kisenge lwaki oba obikola mu lujjudde. Bampita Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV camera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nungi, parking nungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakomodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family nammwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Kati ndoza tugirewo ddala Hajjati, emboozi ya Hajjati ali mu maziga olwabawo kuba nti abadde tukigonzeemu tukijeyo tutya abadde akozesa oba akabasanya omwana gwe yajja naye mu bufumbo kye tuyita mujjana nnyina kubanga tukiyita mu lulimi olufuntifuti twandigambye ono step father we era abataata taata we omwami yenna ng'ayambudde maama wo omubiri gwe fe Abaganda tulina olugoye olutusembayo olw'omunda era ebiseera ebisinga abakyala nga tugenda fumbirwa bamaama baffe batusiba obukooyo obwo omanyi balwaki babutusiba ebyo no bibeera biwanvu nnyo byaffe byabakyala bafumbo nga tuyingira obufumbo naye olugoye olusembayo omusajja okutuuka okwebakako n'olweyambula n'oluteeka wali ne mujjamu oba ne bazaala n'omwana oyo aba takyali stepfather aba taatawo kubanga yayambula maama wo so aba muzadde we so mukyo emboozi eno ogigoberedde koko biki by'oyinza ogyogeraku njirabye ekisooka bwe kiba kituufu kubanga waliwo stories za mirundi ebiri waliwo pati evaayo egamba omukyala ali after property lwaki yakabyogera kati ebbanga eryo lyonna abadde akola ki story endala ngeraga bituufu ddala maama yabyeyogerera naye nga nze maama era omuzadde nnyolwa nnyo n'amaziga gampitamu nga ndaba emboozi ng'ezo abaana baffe bangi luli nali ku NTV nga ndaba omukyala ayogera omwana we kitawe yennyini bwamuzaala abaana be bakola ne stories ku lunaku lwe baali bakuza olw'abaana ng'abaana basanyizibwa bataata baabwe ddala ababazaala ddala naye nga gwe musajja gwe newabanga omwana ono si gwe amuzaalira ddala naye nga wasobola okulaba obwereere bwa nnyina ofuna otya obwagazi okudda ku mwana ddala nnyo mukazi wo gwazaala oba gw'ozaala toyinaamu kafansonyi abantu balina bye bakozesa balina mpewo ze bakozesa kubanga abantu abamu bagamba bagenda ne babeerako ebimbe ebibambala n'agenda n'akozesa ebisolo naye nga amazima amatuufu si yakikoze baba n'ebimbe kubanga Hajji ng'oyo atalina mukazi omu oba babiri ekiba kikwagaza ebbujja lino kiki ddala namba emu kyatakuwadde namba bbiri kyatakuwa mukyala wo omusula mu nju yeemu omwana ono osanga akoze omulaba yeemiruutula tutya oba yeebiguduza tutya omubiri ogwo naawe ne yeetinkula naawe n'owulira obwagazi obwagala okubeera n'omwana oyo oba otegera bulungi kibinyeera kyennyamiza era nkitegeeza eri abakyala n'obwoba ova mu maka g'omusajja ng'onobye n'obwoba tonobye kati bano abasajja bafuuse kirala tetukyasobola kwesigisa abasajja baana baffe buli w'obeera mwana wo akubeere wano beera n'omwana wo bano abantu bafuuse ekirala naye embeera abamutu abamu bagenda ne beetandika okweraguza
lujja nabagenda kubada abasawo abafere nakugamba genda olete kino kumba akwejjako abantu abamu ne bakomekereza nga bebase n'abaana kumbe oli yamuwa bintu birala nnyo banoonya ssente abalala balina obwongo obwekisirwa agamba wakulira ku mmere yange kati nkulaba obwebiguza wenna okuze naye nga byekisirwa amazima ga Katonda gyeri abasajja bakibeerako ekyo nze nina neiba wa mwana wange ddala wano e Kalambi omusajja nnyina mukazi yagenda kuba bweruki eyo ebyaddala is a true story abantu abaye Kalambi bamumanyi awo nga ku musenyu ng'okkirira nga Kalambi primary school omukyala yagenda bweru kuba kyeyo omusajja n'asigaza abaana nga mulowooza kangatteko nze bwe ngenda lujja nendeeta ebbiri naawe leeta omutwalo twezimbe omusajja yaddanga ku baana be ng'abakozesa nga bajjamu n'embuto bazaalira ddala n'obwoba oyagala nkutwala nawo ng'afaaki nkyenkugambye baba n'ebimba ebibyambala ekyokubiri simanyi na kikyoyo kibambala kiri naye kati weebuuza omusajja ng'olina omukazi asukkamu omu ekiba kikwagaza omwana ow'ewaka ddala gw'olaba mbu mwana kiki wadde sigwe yakeera n'omuleeta ku nsi naye nkujjiddeyo kiri ekigamba omusajja kasita oyambula maama w'omuwala oba omukyala n'omulaba olugoye olusembayo olwo aba afuuse mukyalawo kitegeeza abaana abamuvaamu baana babo omanyi ngera weebuuziza ebibuuzo ebingi mu nsonga eno waliwo layini ze nawulidde nga ziraga nti mu kisenge mwe bakwatiranga omwana temwalingamu mwana omu mwalingamu abalala temulimu n'omukulu nawo kyenkuleetera ekyokwebuuza nkugambye ebigambo byensosa okwogera bwe kibanga kituufu bwe kibanga si kituufu waliwo ebyokubuuza bingi era ebyokweddama ddala real omusajja ayinza okuyingira mu kisenge nga mulimu n'abaana abalala n'akozesa ono nga nabali mwebali kibuuzo kisoboka bali ne batabeerako kye bakola ne basirika yabatiisatiisa ntiisatiisa ki kuba kati ng'oyo gwenkunyumiriza yayagala abaana be basatu omulundi ogwo leero wagenda owa Margaret enkyagenda wa lujja luli nga dda wani naye nga bonna abateekako threat age bw'oyogera nja kutta naye mwavaamu omu ku baana eyanyumiza neighbor ye sister wange era sister wange natekinga measure ng'omuzadde nga buli akyesitaza n'agenda owa RDC n'amutubuulira ensonga era omusajja ne bamukwata kubanga kyangu okutiisa ono victim naye si buli omu babeerawo bano abalabye ababeerawo okujjako ng'oyinza okuŋŋamba mbu bano abalala bayinza okuba basula bonna naye nga mu scenario ng'eyo omusajja abatuma ne bavaawo buba budde bwa kiro that is according to kyovudde olaba waliwo question marks nyingi obudde bwa kiro mu room musulamu bangi lwaki ajja okukozesa ono bano abalala bakola ki ye lwaki ajja okukozesa ono omwana gwe maama omukyala afumba obeerawa omuntu osobola okwebaka ng'oli ne munno ku buliri n'avaako nanti njagala nkubulire leero n'enkya kubanga story etugamba si mulundi gumu oba ebiri ng'amukola ki ng'amukozesa waliwo ebibuuzo bingi ebyokuddamu oba maama ne taata omusango weguli mu maaso ga poliisi katukkirize enoonyereze naye nga waliyo stories ezi bbiri zenkuwereddeko scenario bw'ebanga kituufu nga amazima ddala gaviira ddala mukyala nga bw'ayogera ekyo kibi nnyo era nsaba gavumenti ekinywereze ddala omusajja avunaanibwe nnyo ate era ntegeeza abakyala bonna abatulaba n'obwoba otambula n'omwana wo abasajja tebakyasobola kwesigisa kubanga n'ababazaalira ddala babakozesa waliwo ekintu kyenjagala leero onjawulire kijja kitya abaagala n'abasula mu kisenge ekimu okuwulira nti omukyala yalese omwami mu kisenge nga yeebase n'agenda n'akola kino omwami yavudde mu kisenge n'agenda kwa usigaalo ng'omukyala yeebase kijja kitya ebingi ebiteekeka mu maaso abakyala tutuuka mu bufumbo olumu bituukiriza si n'olumu bibeerawo nnyo tutuuka mu bufumbo ne tulowooza naddala mu bufumbo bulimu ba house girl oba abayambi baffe ab'ewaka n'olowooza wamalayo gwe omukyala n'otakola buvunaanyizibwa bw'olina kukola ng'omukyala wafumbirwa ng'omwami ayagala mukwano gwe omuyambi we munne bwe bateesaganya kyokka gwe bw'otuuka ewaka nsonga nnene nnyo obuvunaanyizibwa obusinga n'obukwasa oli kati omwami atandika okufuna ekifaananyi ekigamba n'oli gw'okwasa obuvunaanyizibwa naye mukyala nga gwe kikyanjawulo kikyatasobola kukola gwe kyokola n'akomekereza ng'ayagadde oli kubanga bye yali akusuubiramu oli yabimukolera abaami ne kuba usigaalo ne kuba kiyambi baffe sokomalayo ekyokubiri kibamize gy'abantu oli nga natural omuze gwegwo
ye n'obwokwata ekidomola n'okyambaza ekiteeteeyi ajja kikozesa gye babi abaami nga gwe ne buli kimu okikola omukyala nga n'obwaba toyina muyambi naye n'oleeta sisitawo just ewaka ng'abakozesa. Abantu abamu balina empisa embi nga tebaagala abantu waka. Kati engeri y'obbagobamu abasajja nze nina ne gwe mmanyiyo ku kyalo ky'ensula tayagala mukyala we abeere n'abantu waka, buli ajja lazima amukwana ateekewo embeera omukyala asigale yekka asobole omukontrolinga bulungi. Ate kati oba okyadde wooli musajja agambye tokyasobola nawe wennyini oba ne threat. So abantu bangi waliwo abamu nga bampisa mbi, waliwo abalina obuze nga ddala baba abantu alina obuze omuzimu ogw'obwenzi, ate waliwo abalala nga gwe bye yali akusuubiramu omukyala omulagidde ddala tokyalina budde bwe okomawo ewaka okooye amazzi ag'okunaba oyagala omukozi agatwaleyo, oyagala omukozi ayingire exposing omwami we eri abantu abalala. Kati kitegeeza bagenda mu manipulating bagenda mutwala gwe omwami owuwo takyali wafuuse w'abalala waffenna kubanga nange omukozi nga muntwalidde nze afumba, nze amanyi okuyiiya, nze ayoza olugoye, nze agolola, nze ayingira mu kisenge okwala obuli. Osuubira ki? Twegamba tight marking ebulamu. Naye abakazi tukole ekyo ekyatutwala mu bufumbo okukola. N'obwoba olina omuyambi we waka leka afumbe emmere gwe omukyala ogiteekereteekere omwami wo. Lwaki omukyala real omuyambi wo ayigira mu kisenge kyo? Kyovudde olaba abakyala babaloga babakoze ebintu bingi kubanga gwe wennyini weggudde. Nze maama wange agambye ogudde obukyala bwo bwonna kubanga ekisenge kyo bukyala bwo. Oterekayo empale zo, oterekayo enkumbi zo, oterekayo amasuka g'oyala ku buli, oterekayo obuveera bwo bw'oyala, kati buli kimu ekikwata kakiina. Lwaki tebakozesa ebyo byonna baloga omwami wo afuuke waabwe? Gwolowooza bameka abawala abali mu byalo kubanga ekyo n'abandaba bakijulira. Abakozi bangi betuleeta nga bazze mu Kampala lwa mission si kukola kukka ng'ayagala funa musajja nabufumbo n'embeera y'omukyala agikooye. Bangi bamaidi ffe twogera n'abantu nze abantu bankubira amasimu nga byaddala nagamba senga nkubuulira amazima nina challenge omukozi namusanze na kino naye nga mu reality n'omukozi yajja naganze maama yaŋŋamba bw'otuuka mu maka g'omusajja nga mugagga fubanga bw'osobola omubbeko bokisa olaba kutabanguka mu maka nga buli ssaawa oyomba na mwami wo. Waliwo ekibatabula oli kye yaleeta oveewo naye lindako omuntu akyasobola okwerimbika mu mulimu guno ogw'abakiyambye ewaka naye nga mulimu ekigendererwa bakazi bakubuulira nga bakiteesako ne maama we. Amazima ga Katonda mu ggulu bangi nnyo. Labana baana abazze okutuyambako ewaka nga si bakozi bokka ng'akufudde mukwano gwe yeekwanyakwanya. Okimanyi abakwano ate abaagala abaami baffe baba bakwano baffe oba abatumanye ennyo n'amwetega. Lwaki gwakozesa obunafu bw'oyina ye ge gafuuka amaanyi ge. Obunafu bw'oyina mu butuufu olaba mannange lojja nkola nnyo nkomawo ssaawa 4 za kiro kati ye gafuuka amaanyi ge agamba nti gw'oyingira nnyo nze kambeerewo eno. Ye naye ddala lujja omukazi n'akugololera essaati efaanana bw'eti ye olaba omwami naye bw'atandika so nno bakazi ffe ababireeta. Abasajja balina emize naye ate tokkiriza nawe wabeerawo ebintu by'olina okukola ng'omukyala. Ofumbiddwa okimanyi nfumbiddwa naye ate oyagala obulamu bwe walimu nga tonnafumbirwa era obuleete ne mu bufumbo. Wayagala ng'ogenda out omusajja atwala, wayagala ng'okulya out era gy'oyagala, toyagala kufumba, toyagala kwoza, toyagala kulongoosa mwami. Kati njawulo ki n'omuwala gwe yayagalanga mu biseera biri eby'okudeetinga? Kati ate oleese omukozi ewaka ate nga gwe yakwagalako biri. Omukyala amutegeka, amuzimba, amugattako, gwe toyina ky'ogattako, toyina pulaani gy'okola. Omusajja wamusanga mu nnyumba ye toyina ky'oyongeddewo nawo. Mu munnange mbadde nteesa ninawo ebiri tugatteko esatu gy'oyina tukolewo kino oba munaye mbadde nteesa oba kino nedda. Ewaka toli mulungi, mu kuzimba omwami toli mulungi. Lwaki omwami takuleke n'afuna abo bennyini gwe boolabanga abawansi be bamuwa emirembe be bamutegeera. Nolwekyo abakyala ffe kennyini tulina ensobi n'abaami balina emize naye nga kibi nnyo ddala bw'abanga ddala omwami nga kituufu bwe kiri nga bw'akyogera omukyala. Kyesitaze era ngamba abakyala toba na mwana wo. Bw'oba ogenda bweru nga baganda baffe abali ebweru abagenda okukola omwana wo oba maama wo taliiyo, muganda wo omuwala nga taliiyo, fazaali muteeke mu ssomero. So mukyo teri alumirirwa nga talina kigendererwa enjogera weeri. Naye byonna byakusaba kubanga era n'oboona omutwalo wa muganda wo nga naye ayinayo omwami bw'aba wa mize eyo era ajja bikola.
kyengezako kutegeera towa nnyo gaapu baana bo beera nga bataata baffe bwe baatukuzanga lujja bino ebyenkula ennaku zino bye tulaba ku social media ebitambula gwe tutibwa olina okuza omwana wo mukuze nga gwe bwe bakuza taata yakubuuzanga saawa emu ovaawa saagala otambule n'abaana bano baatugobanga mu ddiiro nga bataata bazze omanyi lwaki baatugobanga kwewalamiza egyo baatugamba nga balinaanwa baffe baganda baffe omanyi lwaki baabitugambanga kulema kuzaala ku mirinaanwa kubanga lujja ogamba oli muganda kubanga tomanya bataata ffe olumu baatambulayo ne bazaalayo abaana kuba battanga emikwago kati gwe balujja bweyagala muganda wo ku neighborhood kati bataata balina engeri gye baatukuzaamu naawe gwe omukazi andaba kuza omwana wo nga gwe bwe bakuza mbu omwana wo bwabeera tomukkiriza kubeera bwe bati taata wajja nga ffe bwe tukudya ennaku zino bwe tutuula ku dining ffenna ne tutuula lumu taata n'atuula wadi n'abaana wadi ffe bwe twakulira nga si bwe kyali lwaki baabikolanga baatutangiranga bingi tekitegeeza omwana oba tomwagala lujja taata yabeeranga n'entebe ye ng'atuula wali naffe nga tuula naye ng'omuzadde yina afubogolola bamugundi kwali alidde ku mmeeza y'abaana alidde abaana balina we batuula n'abazadde balina naye kati tewakyali distance waliwo closeness eyo ey'amaanyi etali nnungi kiyitawo kale byebyo ebiri side awo engeri omusango gwe gye guli mu mateeka tetuyinza gwogerako nnyo tugenda sooka tugwe chance kubanga kuliko side bbiri waliwo etunuulira mbu omukyala byonna bipanga kubanga ayagala property tubiraba mu ebiri waliwo ebyaddala nga ffe tugamba kusinziira mukyala byayogedde ffe tukootinga mukyala byayogedde naye kati gwagenze maaso g'abannamateeka tetuyinza kuexceedingawo kabanoonyereze baconcludinge balabe ekituufu naddala nti ne side endala tennayogera tennakiikirirwa mu bigambo biriwo ekyo nakyo kituwa ekiseera ekyo kye tusobola okuwa tusooke tuleka emboozi eyeyite naawo jaga tutunulire emboozi ya Walukaga Matyansi Mathiasi Mulumba dduka ekibalbo kakati mwannyina wuunayogerwako wano nti ayongedde okuleeta ebyama era mu byama byaleese nti abaana bali 8 Mathiasi alina abaana bangi abayimbi bakadonkamu bayimbi baggwanga lino mbaagala nnyo naye mukkirize twogere amazima engeri abayimbi bano we twatambulira ku mbeera eno mbu tutambula kyalo ku kyalo waliwo ensonga lwaki batuyitanga kadonga mwatuva wano natuno kadonga tugenda tutambuza endongo yaffe mu bitundu ebyenjawulo byebire contributings ebyo ku bayimbi abo lwaki bazaala tekirina okuwalukaga yekka stories nziwulira nnyingi nnyo ku bayimbi ab'enjawulo olina omuyimbi gwe wayogeddekera gwe nkugamba kati bwe tunuulira Mark Makumbi mukama muumuze mirembe yali munnamawulire munaffe alina oluyimba lwe yayimba ng'agamba endaga butonde lwe yayimba ng'agamba kukebeza baana naye omanyi lwaki yaluyimba waliwo abantu abaali ku lusegererwe ng'omu ku mwogere Ssewakiryanga Nsereko Ssewakiryanga akugamba Makumbi oyo yalina omuwala gwe yali akola gwayagala ennyo omuwala omuto ng'amwagala naye nga bw'omanyi abawala abalungi baliko competition kyokka ate nga waliwo n'omulala akola ki amwagala nanja n'amufunisa olubuto kati famire y'omwana n'emuyita n'emugamba Makumbi wasa omuwala waffe oba tomwase twala omwana kati yo olwokuba yamanya omuwala mulungi ng'amuwulirako gundi naye amukwana ne gundi kwe kuyimba olwo oluyimba tumale kola ki kebera ndaga butonde ekyokubiri tulina abayimbi bangi nga si Walukaga yekka mbadde nnyumna gwe mbudde n'emagamba Gerard Kiweewa era naye bw'atyo jo wano waliwo n'omwana wazze obukulu owakiweewa nga yamuzaala mu byalo eyo gye batambula kubanga nkugambye bo batambula kyalo ku kyalo ku bizinga kuba abayimbi bwa ggwanga music waabwe ensi emwagala nnyo so tebakoma ku kumuyimba n'ebyo bayimbako ebiseera ebisinga bibatuukako abantu abasinga bamanyi oluyimba lwa Kayanda teri atalumanyi olwabwire mukabe oba waliwo Kayanda olira otya musowaani yange waliwo olujja ebiseera ebyo oba tewaliwo naliwo Kayanda no yalina omuwala gwatambulanga naye abawala omu ku bo bamuyita Nakawuuya wamuwulirako
nakawoya wawulirako kulimba lwe bayimba girasi etangala mulimu akantu kali omwala eyaluyimba oyo batambulanga ne mukaabya ate baali bakubi babivuga abakyala abo famire yaabwe yali abakubi babivuga ne batambulanga ne wire mukaabya ate wire mukaabya Kayanda gwayimba true story ya bulamu bwe. Kayanda yakola atya? Era naye yavangawo bino bye bagendanga okuyimba ninge waka waliwo omupakasi lujja gwamanyi akuuma ayamba mu nnimiro kumbe bwe yagendanga oli teyakomanga kuyamba wano yamuyambira ddala n'ebirala byonna. Leka naawe embozi yali kimu kyekyabayambe abakyala bano be tubadde twogerako yali yaddala true story Kayanda. Bayimbi bangi bola mama muri Katumba wano we yalwalira era bonna benjogerako abo monna bakadonkamu lwaki mbaleese tutambulira mu Walukaga ye patron by the way Walukaga patron w'abayimbi bakadonkamu mu kibiina kimu bayina ebibiina byakadonkamu biringa bibiri kimu bakiyita Kamuta ekirakomawo kikulibwa Lord Fred Sebata kati Sebata ye president waakyo kati amumyuka yewire mukabya naye patron alaba yandibaddenga kalaba waabwe bonna. So mucho abayimbi bakadongo kamu kyendabye mucho si bokka n'abayimbi bana aba abadra kubanga ekyenjawulo ekiri kuba n'abayimbi b'ennaku zino bazze nnyo ng'omutimbagano gutambula oba social media bwendi oba kamera ziri buli wamu kati buli move gyakola waliwo ki alengera kamera so nga ate ffe jjukira ffe waffe tuli babikaali babuveera bahoro tutambula eyo balina obusimu bubi nakasimu kasobola obutajja ekifaananyi kyo kakati jjukira omuyimbi oyo bwe yayimbira ng'oluyimba Walukaga we yatuyimbira tulepuke lazima nga hiti ekuba Uganda yonna nga buli bwe bamutimba ayira okugendawo ng'abawala beka be babeetega ne bakadonka babeetega kakati mbadde nnina gwe njumizira nga bwe kiri waliwo abantu baabwe abasookawo ne balawuna omukulu agenda sulawa agenda sula nani agenda anywa omwenge gwe kuli ku kyalo anywa nnyo kannayiro kwe kali bawala akyabalungi abali ku kyalo baserebu be muyina abagenda omusanyusa bwe kiri era omukulu agenda okujja nga waliwo kyovudde olaba abayimbi abo ebiseera ebisinga bonna buli kyalo gye yagendangako yazaalangako omwana naye tebamanyanga nga bazadde enewe kubanga omuzannyo gwa lunaku lumu baba nonyanga munoonya olumu abakyala nagasinda gye mujja kati ntandikirawo olumu ngato amwambaseko lunaku lumu ate naye takakasa oba lulwe yankyajja kulaba lujja kati bwe bityo naye nga bazaala nnyo Walukaga akugambye bali kubyakebera baana bamuleetera ng'alina abaana 6 bagenda bakebera nga kuliko 2 kyokka ate mwannyina agamba ye abadde amanyi abaana 8 ate waliwo ne mwannyina omulala amanyi 3 ababeera e Kampala. Kozi bagamba omusajja tebambalira nzalo. Omusajja muganda ate mukulembeze so tomubalira nzalo kyekiri ku Walukaga yekka kiri ku buli bayimbi abasinga bonna. Lwakuba ekyenjawulo kikuba nombo batambula byalo ku byalo eyo. Ate baba abayimbi abasinga abakadonka bayinamu n'ennono. Bo batambuliramu nnyo ennono. 95% abayimbi bakadonkamu bugwangwa na nnono. Kati abuwangwa n'ennono bagenda ne batunula bajjajja basiimye nyabo jjajja asiimye osuleko nange ekyokubiri banywa ekyokusatu banywa ne bavaako bingi nnyo balinamu tradition eri old tradition omusajja tabeera na mukazi omwo omusajja akola ki asajja laata so ebyo bo bisuubira so balina abaana si ku Walukaga yekka era Walukaga tujjukirako ne scenario emu oba wegijjukira eyawusigalo ey'omukyala era gwe yazaalamu n'amutwala wa minisita Nakiwala Kingi by then yali minisita w'abaana nga mugamba omwana tobalabirira ate abaana babo tugende ku DNA teyavaayo n'amala n'amukkiriza n'amutuma n'amanya mulimu naye yennyini byayogera Walukaga nga akugamba waliwo abaana abatali babe naye yakitegeera si babe naye nga tayagala kumenya baana bano n'asigala nga abayamba naye nga akimanyi si babe ate nga si kya Walukaga kyokka tunuulire omugenzi Paul Kafeero abaana beeyuzaawo era ne batuuka n'okugamba tujjeyo omulambo tukole DNA ku bantu abamu so bwekiri bayimbi bakadonkamu bayungi nnyo basomesa naye omuze gundi ogw'okutambula buli we bagenda kuzaala ekyo jjojja kisuubira era bangi balina abaana okugjako bano abavubuka abatandika kati abatandikidde mu guno omuleme naye bali abaaliwo abedda suubira abaana bangi ate Walukaga siwadda nnyo siwadda nnyo ani akugambye Walukaga lwakubanga akola bukozi bulungi Walukaga bamumanyi tamaze mu industry emyaka 10 oba 2 abaddemu
Yes. Walukaga abaddemu. Kati Walukaga yate baba. Ekisooka musajja mulungi abakazi b'omukyalo nga baagala kyano musajja awunya bulungi musajja alabika bulungi ayina hiiti mukulembeze osuubira ki jukira mbaka dongo kamera yali awo ayambala ku canvas si yekka bangi nnyo ssebo si ye Walukaga naye katugambe ati waliwo abambala essuuti ezamukadde wange sebatta nnyo bakapo bonna bavubuka ate era nga bw'obiraba ku Walukaga ne kapo byamutuukako kazibwe kapo naye by'abaana kera naye waliwo omukyala avaayo kapo tolabirira abaana wanzaalamu ndi eno so tekiri ku Walukaga yekka ate by the way n'atulaba kiyinza okuba tekiri ku gwe kiri ku ono Walukaga kuba omumanyi celebrity ninga n'ewamwe gyekiri ffe mu families gyegiri bazadde baffe baazaalanga abaana era wabeerawo basinga abagamba oyo omwana si waffe gyebiri era bitambula naawe mu famire y'okimanyi lwakubanga kati ekyenjawulo bano bayimbi bo we bagenda buli we bagenda ekyenjawulo ku kyembadde nkugamba olaba waliwo ekibiina kya Entebbe Gita Singers wakiwulirako Entebbe Gita Singers mwe mwalimu muzeeyi waffe ono gwasinga okwagala Matiya Luyima ne mukyala we Nakakaawa nno bagendanga for example ng'agenda ku kyalo nga bw'aba agenda ng'ewaffe Kanyando oba Bulemeezi oba Masaka waliwo abasookawo bali bennagambye omunno ku bantu abasookangawo mu bamuyitanga no parking nga mission yaabwe yeebatwala waliwo bano abasiba ebiveera mission kusooka kuyita mu bantu nga yeeyambula n'avuga eggaali ebiseera bye tetwayinanga drive nga zino eziriwo ezitambula nga yasiba n'avuga eggaali ye neyeeyambula ng'alina olubuto lunene bwe luti n'alutuuza ku ggaali bwe n'asooka n'ayita mumanyi ekyalo kyonna ne kimukuŋŋaanirako nga kihalaba omusajja wavuze eggaali n'olubuto luyiika buyisi bwe luti kati akoko kakaakoze waliwo omuwala ku kyalaka naye bannanga omwana oli wakabi oyo omwana wakabi ekimukubye olubuto tula ku ggaali ozanya n'abantu nga kyekyo olaba just abawala babaagaliranga gwe ng'olaba muvubuka ku kyalo ng'akusitulirako mazzi kati ebyo bisuubira ki ky'oba osuubira so gyebiri ate si beebo bokka abaana Walukaga bayina bangi bakyabaleeta lwakuba tebali mu mawulire gyebali naye ng'ekituufu era bw'anaakola DNA era baanajjamu kyovudde olaba ennyimba azirina nga zoogera ku bintu ebyo alina oluyimba lwe bayita ekitawuluzi alina ekitawuluzi abaana tubateeke ku kitawu ekyalimu gwe obeera n'omusajja n'omwagala naye ng'amazima gati omukazi gw'obeeradde naye abaana si babo tubatwale mu kitawuluzi tubakebere bagenda batwala mu kitawuzi ng'abaana babadde alowooza oli afereddewo gwe yagamba ng'abaana si babo n'ayimba n'oluyimba olulala mukaamusajja ng'ategeeza ki ate mu olwo oluyimba era mukaamusajja era nalwo lwali lutambulira mu kkebeza baana mbu yayagala gwe yayenda ku mukazi gw'ayagala nga tamanyi mbu bufumbo mukaamusajja n'amwagala naye agenda okukebera bamugambanga nga bw'ovaawo waliwo Hajji ajja ow'empale ennyimpi naye ayingira mu makaago ogenda okukebera ng'ogenda okukebeza abaana ng'abaana si babe ba Hajji mutamivu wo ku kyalo ye yabimugamba omanyi abo abantu abo abali ayo wansi be bamanyi ebintu mutamivu kulumba ekigambo kyayogera kyeba kyamazima namugamba abaana si babo so abantu bangi nnyo ng'ate ennyimba bazijja ku mutima ate nga byaddala olaba Mamuli Katumba oluyimba alina oluyimba lwe bayita omwana wandabirwamu yaluyimba mu sinario yamutuukako mawulire obulwadde bwe bwamulumira ennyo ng'agenda nakufa bamuteeka ku kitawo abakyala ne badduka abalala ne baleeta abaana abalala ogenda okukomekereza mujjukira n'omwana w'omusoga ayina Namagoya oyo omukyala gwe yayagalanga Namagoya bonna bagenda okukomekereza nga wa nga tekuli era nayimbira ddala oli mwana wandabirwamu oba oli wa lubobbo kubanga abantu bangi babatega abaana n'olubbo naye baba olwo olubbo sababulanga bajja kubuulira abakazi bwe batega abaana abakazi bangi batega abaana bantu ati batutega omwami n'alubuuka n'ozaala omwana ng'akufaanana naye nga si buwo ezo enkumbi abakyala ze bakozesa amala okwebaka naawe bingi nnyo ebimu si byakwogera wano kubanga abasajja mujja tegeera abakyala bammwe naye nga mu butuufu abakazi bakola ebintu bingi nnyo osobola okumfaananya omwana bulungi nnyo
ate n'ekira n'oyagala omwana ebiseera ebisinga olaba akalira kano omukyala azaala omwana akalira kano nkalaba nga yeetabudde bulungi nnyo kacaayi oba ekyo n'akatabuliramu bw'ati era mazima gwe toni atamuzaala n'obwoba gwamuzaala n'omunywa omwana omwagala ng'owuwo wali okirabyeyo mu famire nga tatamu ayagala nnyo omwana oli kyayogera tekiddamu kyakola tekikola olowooza nnyina yamuga gye bali ababaagala ebyalaali naye gye bali nga bo baddagala ng'oli ku remote era ebiseera ebisinga abaana abo bababa nga si baawaka naye ng'abazadde babaagala nnyo era kyovudde olaba bwe bakitegera baluwa nnyo bagamba kale oyo omusajja tubadde tetusuubira omuzeeyi ng'abadde ayagala omwana oyo nga yamutegerera yakola buli kimu abakyala bafuna akalira ako bakakozesa enkumbi zino zetwegatta nazo naddala nga mwegatta live nga si kwambala bupiira kati musajja watubwo bw'omala omuzannyo gwo oba amazzi ago omukazi oyo agasiimunza bw'ati enkumbi bingi byakolerako nakukontrolinga nga n'obwoba oyagala nnyo so bingi bye bakola abakazi ebyaddala kyokka senga genda obuuze senga kulannama ebyaddala genda omubuuza abantu oba tebabatuma nkumbi ng'ono mwana anaafaanana omusajja babatuma enkumbi basuula olubobbo bingi bye bakola naye kati sooka ombuulire omukazi mulo n'osalawo n'ogamba nti ono omusajja kalabirira omwana atali wuwe babikola olw'embeera gye yakulira abamu n'agamba nfunye lujja nayagala lujja talina sente kyokka ate oblizi kafutoni ali bulungi atanjagala omwana wange mufo ky'okubonaabona kakuliremu eno famire asobole okufuna byatandifunye eri kwe kusoma kwe kukola kye wabula ekyenjawulo kye bakola kyekiri kyeggambye mbu batuuka bwe bakola bino eddoko omusajja n'ayagala nnyo ate n'anigrectinga abamu bazaalira ddala n'ayagalamu bano be bamusuudiddemu bali batazaalira ddala n'abasuula bazaalira ddala n'abasuula abakazi bangi abaloga abasajja bambi batazaalira ddala waliyo n'abantu bangi nnyo bakimanya abatulaba omusajja n'ayagala omukazi ng'amuyinamu abaana n'ayagala nnyo abaana b'omukazi batazaala nga naye akimanyi tabazaala naye bazaalira ddala n'ansuula eyo nga ne school fees abaweerera naye ng'ababe bazaala tabaweerera lulira luno bamuliisa n'afuna obwagazi abaana bali n'abafuula musaayi gwe okitegera kyeŋŋamba so bingi bye bakola ddala abakyala era babikola okulaba nga bakuuma abasajja naye abasajja tuli ku buzibu era bingi bye bakola nga bagenda okwegatta ng'akimanya abakazi abamu akimanya alina olubuto kuba abaana abamu ebika ebimu bikambwe waliwo abaana abamu abakuggalirayo ate otutte mu musomo tulindeko kati bakuggalirayo nga tosobola kuyingira kati abakyala bangi bye bakola nga laaziba oba otegeera byengezako okugamba kulaba n'abatudde mu musomo eyo kati bakitegedde so balina kye bakola awantu wali ekkubo ne lyeggula omwami n'ayingira waliwo abaana abaggalawo nga gwogenda olowooza omukazi walwazi si lwalwazi waliwo akugadde takkiriza akunakwatako tojja kukwatako mukazi we nogira n'olwana naye nga so abakazi bangi balina eddagala lye bakola nange ndimanyi nali nga bw'aba agenda okwegatta ne lujja atali taata w'omwana aligira weggula n'oyingira n'olya bannange naye nga asooka ombuulire abudumulasi kiri kitya ye muzina ensonga tewali mu manager nze nkugambye buli muyimbi w'akadonkamu ekyenjawulo kye bakyalina abo abamu bootannalaba nnyo mu mawulire mbu bakyaliwo balamu ekyokubiri ekibaawulidde ennyo obutaba mu mawulire tebannafuna challenge zitya kati Walukaga of course is a public figure ali mu politics ali mu ensonga lwakibiri awo kati abamu babicontrollingira eyo ne kakati nze nkugambye abayimbi abasinga bonna 95% abakadonkamu kati oyogera otya Abdumulasi naawe farm manager omulamba olaba kirya mukwano gwange kabzibwe kapo ng'ate si muntu wa bintu nnyo Hajji nekimukuba olaba kikuba buno bukafeero junior nekafeero junior
kati abayimbi bakadonkamu baveeko engeri gye bakuba ebyalo omwana yayise ku nnyanja bagenze mu bizinga osuubira ki ebyo babiyina ate si bakadonkamu n'abalala babikola lwakuba banabalala Evans bamukuba ennyondo ku mutwe ng'agenze okugula capati kati abo kikyali kizibuzibu si kamera nyingi ensi bategeera nnyo naba n'ensi bategeera naye music gwe bayimba ekisooka mu byonna kigambye yabatambuza nnyo ate yabatunda nnyo yabatunda nnyo abantu bedda obwenzi bwaliwo okuva dda n'abaana abo babazaalanga nnyo mu bitundu ebyenjawulo buli bwe bagendanga balekangawo laama tukiyita laama bayagalangawo abantu kyokka ze kyendabye mu kyo music waabwe atunda nnyo mu byalo si mu byalo ne mu abani genda olabe music yenna tosobola kuŋŋamba bano twali mu kadonkamu festival tetwagiranga na nnyo naye abasinga ate nga yali mu kibuga wakati bavubuka gwe genda olabe ku social media ku tiktok biki challenge ze baddamu ennyimba ze baddamu zaffe za kadonkamu genda olabe nantabuliriro lwakafeero genda olabe Charles yimirira awo genda olabe obwavu ennyimba zonna ze bakozesa zaffe message erimu tezikoma bwebaluyimba luli nakati message eyo ye music abantu gwe bategeera ye identity waffe kala ate tubasange ku TikTok nga batabaala kibanja ku kibanja anti kati kuliko ebyana nako era kati gwe omanyi kyo baba bafuna genda obuza Abdumulasi ojjukirayo kye bayita kasumbuusa ku stories za Abdumulasi wabulirako kasumbuusa nabana abakyala nedda bakayita kasumbuusa nabana abakyala b'ebizigo stories ozijjukira ezo balususu bano bano ab'ensusu kati no bingi so abantu gye bali ne wegenda okutegerera story ennene omuyimbi omunene affe yakulaba abaana naddala ffe mu kadongo kamu bajja baleeta ate nga kituufu gibaabwe kubanga batabaala nnyo buli we bagenda nakati bakyazaala ye ekirala ekikyabakuumiddeko abalala obutaba nnyo mu stories weebali mb'oli wanaye mu lugunya omwana wajja muleeta waka ajja kuyita abo abakulu naye nga mu kyo baaba microphone era kyovudde olaba ennyimba nnyingi ze bayimbye mu kadonkamu nga zitambulira mu mbeera eyo Jackie Kizita ina DNA na bingi bye bawulira naye babakazi ndowooza bo tebalina nnyo buzibu bwe buto anti abakazi fe abasalawo abasalawo fe abagaba naye babakazi ndowooza ne watambula kaalo ku kaalo anti nkugambye fe abasalawo mu ddala nkwagala oba sikwagala fe abasalawo omwana mukuwa oba simukuwa saba abasalawo bagamba muwe mu ndiga oba muleete mufumbo DJ Kikofiira ali atya President Kikofiira muleke tumuleke DJ Kikofiira ate owulidde ate nga ne sente azirina muyitirivu nnyo mugagga ddala nnyo mugagga nnyo kati wogatta sente erinnya bw'oba president Masakaawo linyi nnyo nawana we baali bagabana sente z'abayimbi bakadongamu ebyo kanjireke atubireke kubanga n'ebiseera ebisinga gwe bw'oba oyagala nze nkubeereko kyenkubeerako lujja ovaayo ki what do you bring on the table nti Maggie na romance bulamba oyagala nkwe ku kasente oyagala nkuteeke wano okwate bulungi kamera bakulabe bulungi mbu naawe kwoli ku list y'abantu abali mu production kiki kyosuulira Tony Mugabi kikyoteeka ku mmeeza ani awo omulala awo bewasangamu nnyo kubanga batambulangamu bonna kati si kwewasa bayagalanga nnyo abayimbi bebayimba nabo babagalanga babesookerawo vision heroes nga buli muwala ajjamu si buli muwala naye of course namunswa bw'alya ku nswaye
tokyewuunya nnyo ekiswa kisigala kiwe kiri kigumu ate kati gwe munnange oyagala bakuwe oleme kuba obeere kuba n'abawala abatandika oliko okitegeera omukulu biki ona olina okusanyusa omukulu ebyo tubirabye ne mu bandi tujjukira mu Eagles production kyekyaliwo buli mukulu yeegabirako tujijjukira mu Cream production eya Haruna Mubiru kijjukira bulungi ebyo bisuubira nnyo mu entertainment tubiraba ne bali abayimbi bamwe aba bulijjo bamanagers era nabo bayita mu bayimbi kakati ekiriko olwaleero ye DNA n'ekyo kyaliwo okuva dda abantu nga babimbako babyogerako DNA era nakati kiwe kiri last year kya trendinga nnyo eky'abaana abaana batali babasajja era bwe mbagambira mbu ennyimba ez'akadongo mwezi obubaka obulimu kubanga ebyo babiyimbako naye ng'ate mbagambye tebabiyimbako buyimbi bibatuukako kugambye Kayanda story yali ntuufu kuwire Mukaabya kugambye Gerard Kiweewa bituufu kugambye Walukaga bituufu n'okusingawo kubanga bibatuukako bo bamanyi buli kyalo kyagenda alina okuyisaamu eggaali bali abaana bali banno parking gwe omulimu gwabwe waliwo omwana omulala erinnya lye ndyerabidde wano nali ndiwandiise kandi kugambe wano bayaani masikita akola ki yali mu entebe gita singers nga gwe omulimu gwe kuyisaamu kusooka kuyisaawo ggaali abakulu bagenda kuyimbirawa mulimu aba bamasikita abasooka okuyitawo abakankakanga ekyalo ne kigugumuka omwana agenda okujja mu shonga yayagadde eddala ojja bannange ojja ate abaana beyo si babbeeyi ate kati abantu bedda babakwaniranga ku bikajjo menvu nakubasimira mazzi kwagalako bwagazi serebu kwagala linnya kuzina buzinyi naawe ku stage naye we Kampala tekikyamuli ekya serebu era nabyo gyebiri abaana bajja ku stage ng'ekimuleese okufuwaze kuleeta kusuula namba yo ya simu kwetega oyagala serebu akwebakeko abaana tobalaba nze nina omuyimbi omu bwe mmanyi sigenda nakuswala mwogerako kubanga era bwe yakikola Gloria Bugi olowooza ayimba nnyimba zitunda okiki akikola atya Tony omuyimbi wammwe Bugi yajja mu comedy store kiki kyewalaba gwe ku bibiri oba music aganye okutambula waliwo ekirina okumutambuza okirabirwa mpaka Shakira nze nkubuulidde Winnie Nwagi yajja atya bingi naye nga mukyo webaleka bwino kaba akadongo kamwako Maggie Bulambo ono akola ku Star TV program kadongo kamu Sunday sawa 11 bolaba ebyo byonna byogera twekuumira mu mawulire ekyo nakyo ino kimanya ekivudo kituuse tulina oteekawo ekintu kyonna ekitu driving tulina ekivudo ku front page nga 25 guno gwennyini omwezi Walukaga yennyini ate kiri ekyekyengera kyo kyaddi obanga 26 27 lujja kuba Sunday ekyekyengera meya agabudde ekyengera n'ebivulu bye bibiri weebiri akati yembeera eno tulina obajjukiza tuteekawo embeera yonna mujje mutuwagire oba gwe obyogerako ki oba ki amazima gali nti benda batwambula bazaalazaala abamu abaana si baabwe abamu baabwe ne babeegaana ebyaddala naye nga baabwe so naye embeera eyo yonna weeri tulina okuteekawo embeera ekubaleeta mu kivulu kale Maggie tugenda kubanga tukoma wano olwaleero bambi betunyiiziza mu tusonyiwe naye ndowooza zaffe twogera ndowooza zaffe ate bambi mwe bali kunkubira simu mujje mumpagire lujja nabagamba ntunda ensawo ensawo mwabage tugenda mu safari tugenda mu zisama kuchakala obo bonna obusawo mbuyina bukajo bukusawo bulungi obuli simple bu chest bag waist bag zine ez'okumugengo laptop bags zonna nzina eza school bags zonna nzina safari bags nzija awo okwata ekikuubo
ne ku mukono gwa Shauri Bundi Chagwe Road laba wali former Equator post office ku Equatorial kirira post office we yali ogwo mulyango gwe nyine gusoko gwa Kikubo oba wakaguyingira we nyine gwe yimirira ku mulyango ojja kulaba ekizimbe kyosookerako ddala oziraba gwa group west zange zokaze ziri obambi mujje mu mpagiri buli agala baga mujje no jagalo delivery bakubira akafana nze nkubira ongambe njagala bwe nti njikubira ekifana ninjikuwereze nina abaana bange ababoda benziwa ne bazikuleetera yonna gy'oli ate fe abasasula ka delivery sigwe kale some namba y'essimu kale 0775 34 3192 ku nsonga ezensawo then 0704 39 1505 kale yesenga Maggie tukweyanza obudde obwotuwadde ebigambo ebito ebifaananye nze lujja akumata kumira mpeera wetulijja ne twogera ku bimu ebireetera abaami baffe okwagala abawala abo obwana obwo mwe mulabanga muyooma jjukira bukulidde mu kyalo babuteekateeka 12 ez'akawungeezi mwenna tubaagala wa Senga Maggie tubaagala wa jjajja nanfuka abantu tebamanyi lwaki abaana mu byalo babasindikanga tulina essaawa gye tuyita eya 12 amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017 66992 ne MTN 0789 224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba embe mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti nda twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor so twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location.